era nga balina n'emifaliso ne TV babalisizawo lwaki batwala mu makomera because in most cases babera innocent babera innocent actually most of the times babera innocent babata buti nga tewali kakwate konna toyinza kubanga buli otayagala okunoonyereza osiba busibi buli oyagala okunoonyereza osiba kati basibye kale watchman bimukwatirako wa okujjako nga balina kulu nti yeyasindisa abaana mukidiba negirigense oyira okulagajjalira omusajja ali ku gate ku mulimu mukama we yamuteeka alinda anyiga akade amubuze wewe nani nataka nini eribe ekindi babikwatira singa bafumye bufulumi senga bafumye motoka nebalinnya awo watchman wagiramu akati bamaids bano abayambako awaka nti babadde mu ffumbiro okay tebayinza kuinterrogatinga without arresting first levo gye njagala tutuukeko poliisi yaffe tesobola kunoonyereza musango ng'omuntu temuna mu kaduukulu kaayo otegera so tuve ku level eyokusooka okukwata era kivandula yali yansiko ku level eyokusooka okwekkaanya kantandikire omuntu aleme kusasulira byataakoze okiraba nga maliriza mu gavumenti ezitalinaamu baana na byana balinonya ekigambo nekyo kyekirungi ndowooza gavumenti eziri ez'abagunjufu eyaffe engunjufu naye mu byamateeka bikyabulamu nnyo kakati mu nsi ziri ezatusooka okukaakulana mu mpisa ne mu byamateeka ezitalinamu baana na byana tosobola kuleka senga summons za zedda nti after burial olumala okuziika abaana bo reportinga ku poliisi amawanga ffe getubadde mu Germany omanye simyako mawanga gensoma mawulire nze nkubuulira Belgium America Canada ne minisita abadde agenda akole statement okola otya ekidiba ng'olina abaana nga tekiriko fence tekiriko lukomera ng'olina abaana abato bwe bati ate mu lujja mwennyini kakati amawulire gagambye bukedde mbadde musomo wa leero agambye nti kirabika minisita ye yakubidde poliisi ekwate abakozi be 5 n'omusirikale we ng'ayagala ne mukyala we akwatibwe bukedde wa leero si byange bukedde wa leero agambye nti minisita yabadde ayagala ne mukyala we Naalongo azaala abaana bali abagudde nti naye akwatibwe mbu yabadde mu nnyumba ng'akola ki abaana nga bali bweru kakati awo munejjeereze nange waayagalira mukyala we bamukwate bwe kiba nti bukedde byawandise bituufu lwaki ye takwatibwa olw'okuzimba ekidiba webali nnyo wakati mu lujja nga tekiriiko lukomera naddala nga waliwo abaana olina abaana bato nti ne mukyala we bukedde gwe nkooti nga si byange yabadde ayagala ne mukyala we akwatibwe byabukedde nti bamuvunaane abeera atya mu nnyumba nga abaana bali wabweru kakati ate ffe mu gavumenti eyaffe abagunjufu bali abamanyi ensi bwe zitambula okutegeera bwe nkibaka bwe nti ntandikira nannyini kuzimba puulu ogikola otya ng'olina abaana okitegeera naye ebyo si byakakati tuli mu kaseera kakungubaga njagadde kuyamba poliisi nti ebintu byakyekubiira ebyo ne muyoolako ebyana okutegeera temulina mutulagira nti taata oba nannyinimu eyazimba ekintu ekyo alina wagenda okuwera statement. That's not fair. Alright, oli ku Baba TV eyobwakya bazinga program The Light basajja mivule live buli lwakusatu kuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu. The Light ebawo lwa Sunday kuva essaawa 10 mpaka 12 n'ekitundu. Tukyagenda maaso n'okuba nga tulina ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Nze Hassan Muwanga nja Kabutala. Streaming live ku Baba TV Uganda. Genda maaso n'okuba nga likinga page, sharinga video, commenting ne ku basajja mivule official
tu streaminga live genda maso nokuba nga likinga page commenting ate tugenda maso nokuba nga tutambuza program yaffe olunaku olwaleero ezo nsonga tuzimaze nenga tunge kusasira family ey'omukulu Minister Kibuule. Right, week eno police yagitandise ne press conference neyogera ku state of security mu ggwanga nebogera ku nsonga ez'eby'obutebenkevu mu ggwanga, naye ekyasinze okukola headline y'omugezi wa police Afande Fred Enanga okuba n'ategeeza nti bakkiriza bannaffe aba Alliance for National Transformation ogenda maaso n'okutuuza enkiiko zaabwe, era ne bawaana nnyo General Mugisha Muntu okubeera gentleman, nti engeri gy'akwatamu ebintu bye ya kintu kikulu nnyo, ya kintu kigunjufu, y'ensonga lwaki bo nga abapoliisi bakkiriza nti bajja kuba nga bamuwa obukuumi agende mu maaso n'okuba nga atuuza enkiiko ze nga bateekateeka okuba nga balonkinga pati yaabwe eya Alliance for National Transformation. Kino kyaleezinze eyebrows, kyaleezinze ebibuuzo bingi ngaga nti lwaki abalala babagaana ne bakkirizaako ANT ng'ate bonna bagamba nti bavuganya gavumenti. Poliisi etandise nayo okusosolamu, kankozesa ekigambo kiri, etandise okuba n'ebyana n'abaana mu nsonga z'ebyobufuzi nti bano babagaana, bano babakkiriza. N'abamu babagana n'okuyimba ennyimba ezaabwe zebeewandiikira mu biiki zaabwe ze beezimbira, naye ate ne bakkiriza bano abalala okuba nga beetaaya. Njagala kusooka okusangulawo abadde babyogera mbu olw'okuba yali mu jasi is a mall munaabwe abalira ensonga kibamukkiriza abopposition abalira muli nga Musege Mbega nedda, kubanga singa ne Sejjusa yali mulwanyi ne Besigye yali mulwanyi baali bantu baabwe, naye tebayinza kubawa beetu eyo kubanga kwetaaya kubanga basunguwavu bakambwe boogera gavumenti byetayagala kuwulira. Owulira gavumenti eno singa tetwaleekaana nnyo ku Matayo Kyaligonza, Mwami Museveni talina kiyandikoze. Twali kuleekaana nnyo ate neeri abagabi b'obuyambi sigino zino bazifuna nga ziri negative. Museveni alyoka avaayo, yali asiise. Bano bo ne bwokuba omuntu kasooba ng'owagira gavumenti ng'oli mu jasi tebakunyega osigala oyinaayina. Otegera ne bwoba nga wali mu nsiko naye nga osiga obukyayi mu bantu bakyayise gavumenti nga nze bwenkola emirundi egisinga, tebayinza kuleka wadde wali omukubo. Kati Mugisha Muntu waludda luvuganya tebamulese kubanga Musege mu opposition, bamulese kubanga enkola ye ebawa ku buweerero. Nti engeri gyakwatamu ebintu bye teri radical nnyo nga yamujasi munabo omulala Besigye. Mu bigambo bye temuliimu tetujja kulinda 2021 gavumenti eteeka okugenda nga 2021 tegunatuuka. Ekyo takyogera. Tetwetaaga Mwami Museveni ku kalulu konna ekyo takyogera. Kakati ye ayagala kuwakanya empakanya ey'amawanga agali civilized agakulaakulana amagunjufu. Allow me to repeatedly use that word. Amawanga politics wa Mugisha Muntu wa bagunjufu wakidiplomat. Kati tayinza kugamba gavumenti eri mu buyinza eyamala edda okulayira esaavinzeko n'emyaka 2 nti kangisuule okujja kumpozi ng'agenze mu nsiko nga bwe bakola eyobote. Naye ng'ali wano mu Kampala ayagala politics era kankubulire n'ebidandisali Jaberi PPP bwe banaba balonkinga bajja kubakkiriza, poliisi ejja kubakkiriza kubanga bawombeefu teboogera bisasamaza newankubadde bali ku mulamwa. Okitegeera mu bunafu bwabwe tebaagala publicity ya kamera. Bannaffe bano abamu baagala nnyo kamera, baagala nnyo amawulire. Omusajja omu yagamba ng'akutte Wilibalo ataddeko emigaati agitwala e Mulago,
n'agamba nti eno Wilibaro nze gye mpita eggaali yange ate eggaali yange teriko biziza tesiba mwe ebisajja bya LDU mwe byomala ebya LDU bwe mba nzija ne muyimirira mu kkubo lyange kyenaabakola eyange tesiba kamera ne zikwata n'asimbula ebigere byawera ebitaano otegera ne bakwata munne gwe yali naye yadduka esooka n'okulaba nti alina embaliga yadduka emisinde otegera so waliwo abaagala obwagazi kamera otegera akati Mugisha Muntu ne pate ye tebaagala kamera kyekimu nekyabidandisali People's Progressive Party tebaagala bo kamera ebintu byabwe era Mugisha Muntu yagambye tukoze enkuŋŋaana weekend ewedde Mugisha Muntu yagambye ku weekend tukoze enkuŋŋaana nyingi naye nga tuzikola mu kasirise nga tetwagala kukuubagana na poliisi era poliisi ebale tebanyega nabo kene bawuliremu ebigambo mugolokoke tutandike tetulinda kalulu teri kulanga kulala biri abiri mugumu tekajja kubaawo kufana kuona nabo tebajja kudda mu bikola so obukkakkamu bwabwe obuwombeefu bwabwe muleme kulowooza nti kubanga Museveni abaagala nti ba agenti be ba spy be enkola eyaabwe ndala ya buwombeefu ya kintu kiramu nnyo yakwata mpola teyagala kuyiwa musaayi teyagala kukuba bantu tya gas bo abamugisha muntu balaba bubi nga be bakoze ekintu poliisi nekuba tya gas omuntu n'afa tebagala rekodi eyo mu kibiina kyabwe tebagala balaba bubi nga bakoze ekintu munamawulire bamukuba ne bamumenya omukono nga kivudde ku kibiina kyabwe nakyazaako wano lumu General Mugisha Muntu nanga nti pate yaabwe bagizimbidde ku mpisa nti era memba yenna anaalumba munne bajja kumukasuka ebweru era bw'obeera muli n'ovuma Besigye oba n'ovuma Bobi Wine nga bakasuka ebweru omanyi okuvuma mukulu Hassan okuvuma abantu abatalina musango gwe kenyini obeera mugwagwa kabonero ka bugwagwa okulumba omuntu n'ovuma omuntu